Always with your center kangene njira njiga kano ka course. Wege makeup. Yugo main makeup wa bei bangamba bakazi sima kumikola sota makeup wa kadde 10. Kati just bino bye obaka ngame nayo kyengendo kola ningani bankole kokko mitwalo 5 ku 10. 5 ku 10. Era nze we mungobera wano nganzira mu makeup. Akalimikanga akomukolo kuloka bera kuloninga. Ako kalimu kange ka ku mukono nkalina wali. Ba Victoria kalina. Yeah, so mugende ku Victoria School Beauty bingi nnyo courses ezenjawulo kyoyagala kyoyinamu interest oli muntu ayagala ebyokufumba fumbo yige ebyokufumba fumba genda mukwano obiyige basangibwa na tete ku bitaala okuzimbe kya Victoria basangibwa ne ebwayise is it wayise no wa bakubireko that is the number 07 nabweru 0701 enamba bagizeka ku screen antu bagirabe okubaka essimu o planning ekintu ngobudo okwezi yawe eri mu red yawo Victoria School of Beauty kale bannange nja kupanga timbategeza ku Arapex adhesive genda mukatabo berenga atofunya adhesive waffe kakati adhesive na kuyamba ku expertise ne zinywerera ddala kati gwa tuso kusiba ennyumba ngo ina rentals weyagala okumala omwaka guno adhesive kozesa wa Arapex ayagala kukola ekifo kisanyikirwamu ayagala kwa swimming pools ennungi adhesive nsabye berenga atokozesa wa Arapex embere erenga kutambulira bulungi nnyo Kids and Love the Care and Kindergarten yasomera twalamu bu baby bwaffe busobola okubeera nga busoma mu buleete babasomesa babere nga bati bakubangulira wali tulinganga abali ewaka ekifo kiyonjo bulungi nnyo bina kina abaana balwalirayo tugenda kubisa Kids and Love the Care and Kindergarten ngenda basangawa bwe bajja kakati tugamba bayizadde okwetololaawo akina kitende akina kisubi wakati yawo n'okuddako eyo munda tuwa abaana ku Kids and Love the Care and Kindergarten berenga tubakusomeseza kale banoonyeeko okusobola okubeera nga ate obafuna opposite Kevin House bwe bajja ojja okubeera nga atokola ki obasanga kale ate awo nawo tuvuddewo tweyongereyo tulina banafu ba Musa High School bakugamba nti talayo omwana basangibwa wa Mitiyana bagamba nti bawandiisa abaana Monday paka Friday tulina tukubanga tuddamu olusoma luno kakati abaana ffe basomera ddala tulina on a level basomesa arts ne sciences kakati twalayo omwana ku Musa High School ensonga naye bwerenga ate kwanguyira ani omulala alina okubeera wano the other school the primary school nina City Grammar ibasangibwa mutundu awo abaana bayise nnyo bayise bulungi ku City Grammar banaye mutwale ya abaana ssomero ddungi nnyo security nnungi nnyo basomesa batendeke bulungi nnyo balina emotoka ekunganya abaana City Grammar bamugende yawe mutundwe ali ssomero geno kutwalako omwana gw'omuzadde ate nange omuzadde mwejjemu omuze gw'okutambuza ne mubatwale ewalange amasomero agabalinanye kati bantu ba mutundwe Kirinnya Bigo Kigagga Nateete waawo nabunamwayo kulinanawo mwana mutwale ku City Grammar ataberenga ate bamusomesa abalana abajjukira later okay why kakati nakubitwe kaluba mukko bintu kaluba mukko January agwako nayo akubako na bizibu naye kakati kalika TV akatono kafira ddala kali akekibuto mutabani wa kyakakola waliyo kalabyeko yakakula mama pesa gonna kaliyawo mwana nakula mu TV pesa ngolaba ate nalindaba era nange nalisa ate nali mukkiriza naye ng'omwana kayononekera ddala tugenda kukola tutya kubanga iri bagino nanno ono mwami wa gundi ono we Nateete ali mukununa ali mukino anunaki unaagula ebikadde agenda kagula ate akagenda kakuwa musente atwale nene akolaki ufa ampaka kadde sigenda kutuka agenda kupaka kadde soke tutwale gundi abaana badde ku masomero then banaaterera tutitetenkanye ndoza bayinga East Tower bagaga bayinza okuba batadde kasente tunabizaawo kati no muzebino nabedambi obedambi kola mbalira kali ka TV naye kastoyi nessimu yo onabeera ku TikTok so musajja bwajja nze ngenda bwajja ojje mu TV eyo kakati kanako kutusenge namugambe tagenda kajjamu yasa agisumulule ako kusenga kale kusobola okubanga tuteekako buteesi njala gigenda okubanga tuleeta ne omwene wofe eyo nali yagala DVD ne DVD gireke ekuzeemuko so sikutegeera bulungi kyogamba ogenda singayo TV ogitunda kinagitunze dda era kati wenva wano ngenda kusasula school fees z'abaana saagala kulaba ku mwana mutami yakusoma ebintu tukola bikole so babinona buno kati basigale wakati ubeere kuki akibagambe nti sigala nnyo ku simu yo TikTok actually ebintu kali naku zibiri digital
nze basayimu mbalabira ku simu kati nkwata essimu yange nenjira ku boda yange ayogera eri ne hafi boogera nange bwendaba ngoyo data mujjeewa okifuna ng'ofuna ezosasula tv alina negbuni ne telecom company zasalira ddala data nze mbeera ku tiktok ko nendaba live z'abantu naye nga basala akasente katono naye ate nakirala sigenda kulwawo kati abaana bo akabazaala zibane mulimu ebintu bibeerawo waka ne bintabula abaana baffe teweerabira lwa buntu butono nga tv bino mbikolera abaana baffe wali tomanyi nti abaana basoma Christmas yona twagiyitamu nga tumanyi nti n'abaana bagenda kudda kusoma mu January nsuubira wano walinga ogenda mabaala aleega gennyinza okuyita wano wagenda nga mabaala mu December nga munaku okomawo 6 ku 7 kambuuze gwe ngwezi wagula ku Christmas wakiti wazeesonyo n'osasula mu school fees w'abaana engoye zongulira mu mwaka omulundi gumu zongulira mwaka gumu zisinga wano byowanywanga ne banno nga buli ssaawa otinkiza ne baboys gwawoza okunywa ecupa y'omwenge ey'Enkumi 5 omuntu wanywa ecupa mmeka singa wazitereka ze wanywanga buli lunaku ne waguliranga baboys gwezoogulamu emmindi singa emmindi ogitereka nawe nova ku eri luddawa ofuwa emmindi toyogera kwagala kunswaza mu bantu yogera amazima alekera okwekwasa kwasa obusongo obutaliimu twakava mu Christmas maama wo muweereza ssente kojja muweereza ssente otutta obutitiri bwa nsimbi tegenda fuluma wano tugenda kubanga tuli mu kiwuwalo ate nga bagiguze dda oyagala kubeera mu bisi yaffe omuddize oba ogenda ku ssomero n'abaana oyogere ne HM ky'oba okola zengere neetonde obwo obukopi bwa nabakyo omusajja otunda TV obukopi ntunde yiyo singa gwe wagigula kyolina kyekikutaasa wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wulirizaako Amaka leero mu pulogulaamu Sumulula wano ku BBS Telefayina eyaffe.